butire ku maso mutya musibye mutya kansubira buli kimu kibatambulira bulungi nnyo malira sana abaradde abakosefu nyongera okubeera nga tembateeka mu ssaala zange katusabe Mukama Katonda abeere nga ate abasusa abawonya obulwadde obubaluma abalabira awo ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi zetolodde awo Oman, Kuwait eddungu lyonna lirina kutwaliza wamu abalinye mu balita kubeera nga temugoberera ate mu abalabira mu Uganda ne Africa lirina okutwaliza ewamu gattako ensinga omuli Europe ne saidi wali mu North America, Canada n'ensi zetolodde wamu balinye mu balita kubeera nga te mugoberera bamutafadi project era nga gwe omulimu gusoose okubeera nga otuuka wano tubeerawo n'amawulire nga bagatambula mu nsonda z'eggwanga yonna ate ne bweru w'eggwanga yonna gwe kyolina okubeera nga okola kiri kimu make sure you subscribe ate ka notification bell kategeko kajja kubeera kakwala atinga nti ebbanga lyonna linaaba ntaddeyo ka video ojja kubeera nga okafuna waggulu awo ojja kufuna ka notification yawo waggulu ku simu yo nti kakati waliwo ekipya ekiriwo so ojja kubeera nga gw'omu ku bantu abajja okusooka okubeera nga bali well informed nkujjukiza nti gwe wena ali eyo nga wandegadde okubeera nga ate olanga naffe enamba z'essimu zeezo eziri awo ku screen beera nga otuukirira tujja kubeera nga tukulangira business yo era nga tujja kubeera nga ate wejjusa so tutuukire ku namba z'essimu ezo ku WhatsApp tujja kubeera nga ate tukwatagana mpola here and there any business tutuukire tubeere nga ate tukulangira ate obeere nga naawe ekintu okitambuliza ddala bulungi nnyo ate maliradi sana nja kusooka n'entonde wenkoledde amaloboozi gano waliwo engeri y'ebiwoganawoganamuko naye message yange gye nkuleetedde mu kavidiyo kanagenda kubeera nga ekutuukako teweeraliikirira tuli ku nsonga z'ekasese era nga abaana abayeekera kigambo ba ADF balumbye essomero erimu saidi kasese era ne batira ddala abaana abasoba mu 26 ate abalala bakyali mu malwaliro bapooca na biwundu akatambi kano kagenda kubeera nga kakulaga biki ddala ebyabaddewo ng'abaana bano battibwa embeera yatandise etya mpaka ate abayeekera bano gye bamalidde omulimu gwabwe ne batambula ne bagenda so tula butuuzi awo naye nga njagala okubeera nga akutegeeza before nga tulina okubeera nga okalaba gw'omutima omunafu badde nja kusaba nti oba onindeko mu vidiyo eddako eno osooka obeere nga ogyesonyiwa so vidiyo eno still nja kunyitirawo ka like nga bulijjo ate osobola okubeera nga tosheyalingirako n'abalala eyo mpola tubeere nga tetutambulamu ffenna temuvaawo Julius Singoma nga y'omu ku basimattusa anyumya nti ku ssaawa nga 5 ez'ekiro abajambula babalagidde okuggulayo kisiro mu baabadde bo kye baagaanye. We asked them, who are you? They said, we are the matrons. Wano baba kasukiddemu bbomu gy'agamba nti yagisonseseemu ekisumuluzo wamu n'okugiteekako amakeesi n'esooka egaana okubwatuka wabula oluvannyuma lw'ekiseera bbomu eno yabwatuse. I go to a key and enter that key in the bomb. I hidden it somewhere in the corner. I built some. I got 3 cases, one to this side, another this side. Again, the last one was up. Oluvannyuma yeekwese mu kasolya k'ekisulo gyerabidde banne nga babasanjaga omu ku omu nga bakozesa ebiso embazzi ng'obwedde agezaako okudduka nga bamutemako okugulu n'enkumbi nga n'abamu babakubye amasasi. One was recording the videos. He laughed. I said, "Aye." Kyamalidde batujju bano baatekedde ekisulo kino omuliro ekyaleesewo ekikka eky'amaanyi ekyamuviiriddeko okuziira n'awanuka mu kasolya gye yabadde n'ekata ekigwo olwo abajambula ababadde bafulumye ne bakuba enkyukiro okulaba ki ekyabadde kipapala so nga babadde bamanyi basse buli omu. Ng'agudde wansi ono ebyekigwo yasoose n'abisiba ku mpagi n'ebyokutya emirambo gy'abanne n'abivaako kwe kwesaba omusaayi gwabwe n'abeebakamu okubuzaabuza embeera era abajambula baamunyeenyezaamu gumu 2 nga balaba mayiti ewedde emirimu ne beeyongerayo. I got the blood smith in my head and another blood to end it in my ears. They got the arm to pull it in this side. I did like this. Then I feel like someone who has died. I started alarming, in the chest like a frog. Omuvubuka ono ng'ayogeza bumalirivu agamba atandise okulowooza ku ky'okuyingira amagye oba oliawo okufuna omukisa okuwoolera eggwanga ku banne bonna abattiddwa ng'atemya bukofu.
Godwin Mumbere ye mulala yasimatuse wabula yetumusenze ku kitanda nga apookya n'ekiwundi ky'essasi ku mukono eryamukubiddwa nga yeekukumye wansi w'ekitanda oluvannyuma gye yafubutuse okutaasa obulamu. N'okutuusa kati akyatenda obukambwe bwayoleseddwa abatemu bano nti obwedda baliko n'ebigambo bye boogera. They leave the dormitory of boys and then we go to the dormitory of girls. They say girls open the door, girls open, starting killing them all. Ye Felista Simbambo tumutuuseeko nga tamanyi biri ku nsi mu kasenge k'abayi oluvannyuma lw'okusalibwa ebiso. Ono nga muliraano ku ssomero awattiddwa abayizi bane nnyazaala we baasanjagiddwa so nga abaana be 3 baatwaliddwa abayeekera. Mu ggwanika ly'eddwaliro lino abantu ab'enjawulo bakedde kuddukira mirambo gy'abantu baabwe. Abakulira eddwaliro wabula batubuulidde nti waliwo ababadde batutte omulambo ogutali gwabwe. Mu kiseera kino emirambo giri 2 gyokka egitannaddukirwa bannyini gyo. Family yali emutute ngelowooza ye mwana waabo naye bwe batuuse waka ne basanga nga si ye nanga bamukomezaawo kati ali ku mochari kati awo tulina cases 2. Yabadde akuma essomero lya Rubiri Secondary School Zefanasi Mbusa y'omu ku battiddwa ne mutabani we Elton Masereko w'emyaka 17 eyabadde asomera ku ssomero lino era bombi baziikiddwa ku kyalo Sesereserwa ne Bwera wabula mutabani we omulala Brian Mumbere tamanyiddwako mayitire. Kitegerekese nti okuva ku mpondo poliisi okutuuka ku ssomero awakoleddwa obulumbaganye waliwo obuwanvu bwa kilomita 2 ate kilomita 60 okuva ku nkambi y'amagye ey'e Lusese. There are also a number of security installations within this area. There are actually many. It should make a hard pursuit to the criminals that did this, so that every attempt is made available to rescue our sons and daughters that fell into captivity. Mugombola ye Lubiriha embeera ya kimpowoozi wabula nga tukitegedde nti waliwo abatuuze abeetegudde ekifo kino olw'okutya ebiyinza okuddirira. Yes, people are trying to move out from the area basing on the fear that they has on their hearts. Kabiriti, all the areas, they have packed their things, they have gone with their children, or the whole of yesterday evening was a day of moving from their homes. Olwaleero mu kafibo okunyweza ebyokwerinda poliisi esibyeyo abantu abagambibwa okuba n'ekikyamu ku bwongo ababadde tebamanyiddwa mu kitundu kino. Kyokka abakulembeze basabye abantu okuba bakakkamu kubanga embeera ab'ebyokwerinda bagikwasaganyizza. N'abana ne balumizibwa era kati bali mu ddwaliro. Wenjogerera wano eggye ly'eggwanga era UPDF ligoberera liri mu buufu okugoberera abo abakoze ekintu ekyo n'okulaba nti tubafunze. Wabula okusinziira ku baana 64 be badde basomera ku ssomero lino abaana abawera 16 tebamanyiddwa mayitire. Omwami ono gw'olaba mu kifaananyi ky'emikolo ye mwami w'omugenzi bamuyita Richard ng'abeera mu Amerika. Kati oli omulala gw'olaba ye Eddie yessaawa eno yafuuse akayinja mu ngata yambuka bwakkirira ddeenadde eri akusitinga kinateekawo kiri. Eddie agamba wadde omugenzi abadde mufumbo eri Mr. Richard naye nange abadde muntu wange. Era Eddie agamba nti Mr. Richard yanzibako mukyala wange nze yasooka okwagala ku mugenzi. Emikolo gya Richard n'omugenzi gigenda otuuka nga nze omugenzi already yali muntu wange before. Wadde yamuwasa naye era twasigala tukwatagana n'omwana oyo omuto baby gwe yazadde n'amuviirako obuzibu obwamujje mu bulamu bw'ensi eno wange si wa Mr. Richard ono w'omu America nedda. Kyokka abafamile bagamba oba mikwano abantu abali close n'omugenzi bagamba nti Eddie alimba. Eddie abadde mukwano gwa mugenzi era ffe tubadde tukimanyi nti Eddie n'omugenzi they are just friends, tewaliwo nkolagana yonna. Naye Eddie ffe tubadde tetumumanyi kijja kitya ate omugenzi okumala okufa Eddie ne yeesowolayo n'atandika okukola byakola. Kino abaana basimanyi omwana wange omukulu naye nze yaddewo ebityo byonna byali mu kwogera kijja kitya. Kaakati nno bwebityo bwe biri. Naye nze all in all kyengamba nti Eddie kwata ensonga zino zikuŋŋaanye zizingeko zijje ku media weesitule nga
nga bwe weesowodde n'ogamba nti binnanga abaana bange kino na kino na kino, ogende mu famire y'omukazi mutuule ku mmenzi emu bagane nti nze sibadde just friend oba nga byogera bituufu. Kuba oyinza okuba oli wano nga byogera si bituufu. Bw'obanga byogera bituufu genda mu famire y'omukazi mutuule wamu. Webagaana nti abaana bannaye si babo ffe tubadde tukimanyi mugende ku DNA. N'ebyokudaano ku media osowoleyo kino osowoleyo kiri onootera na tulaga nga bwe wali n'omugenzi mu bino tebigenda kuyamba. Nze bwentyo bwe ŋŋamba. Bannange abakyala nga nange kwontadde Mukama bw'akuyambanga n'ofuna omusajja akwagala. Omusajja oyo n'atuuka ne ku stage egenda ewammwe n'akuweesa ekitiibwa n'akuggyayo mu butongole n'akuteeka ewuwe. Mu buli ngeri yonna weesonyiwe X. X waba badde akyasobola okukubira bw'oba badde okyasobola omusisinkana bw'ofuna omusajja n'akuwasa n'ofuuka mukyala gundi weesonyiwe X. Naye mba mwenkyawa nga mulina omwana X mwesonyiwe zimbawo ekisenge ekinene nga X ne bwawalampa ate tasobola kugwa gy'oli kubanga abamu bagamba tulina abaana tetunaakola tutyafuna omuntu abeerawo wakati wammwe nga yatambuza omwana waba ayagala X waba ayagala kulaba ku mwana we nga gundi yamumutwalira era nga gwa contact nga gwakubira essimu nga gwe takulinaako access yonna kubanga kati ono X w'omugezi ali kuno yeetala yambuka bwakkirira dde na ddeeri ali mu kupositinga ebintu agamba wadde X abadde mufumbo wadde omugenzi abadde mufumbo naye abadde akyamulinako access. Era agamba X ye taata w'omwana omukulu era agamba n'omwana ono omuto naye wuwe ne mu ddwaliro yaliyo. Ezo nazo video n'aziseekayo n'azipositinga. Ataddeyo obufaananyi bwonna obwabwe obukadde nga bwe baali n'ogamba nti bannange mukulu Edi tomanyi famire ya mugenzi gye bali lwaki ebintu ebyo tobikutte n'ogenda mu famire y'omugenzi ne mutuula n'obagamba wadde omwana wange ono naye wange omuto wadde mwe mwamuwadde omugagga naye mwana wange ne muteesa ebintu bwe biba bigambye n'obagamba tugende ku DNA okusinga okudda wano okuswaza omugenzi bannange naawe kennyini okweswaza. Ate abasajja nga bano balaba obeera nabo mu bulamu ne mweyagala n'atafuna yadde amaanyi agambuka ewammwe okutwalayo akabbo k'ennyaanya. Naye Mukama lwakuwadde omukisa n'ofuna omusajja omugagga akwagala X oyo lwavaayo n'alaga nti naawe yali akwagala nnyo wadde ofunye oli akwagala. Awo we nkugambidde nti bw'ofuna omukisa gwonna n'ofuna omusajja akwagala X w'obadde okyalina X ng'okyalina mwesonyiire ddala. Kubanga kati laba mukazi wattu yeefiiridde yawumudde mirembe naye laba X byalimu. Omukazi nange wadde abadde mufumbo naye nange mbadde mufuna we mwagalira. Omugagga oyo yanzibako omusajja n'ogamba nti bannange bino oyogera byaki wano tomanyi famire gye ziri mukulu Edi tomanyi famire gye eri. Ate twandibanga tubadde wano tugamba abeebiiso naye nga twekwasa omulogo naye nga n'omulogo oluusi twekwasa